agange nze waso Emmanuel obulamu butya Beef Organic Access Building 0752 2427 ye company yejo kujanja cyone kikuluma oyina gendayo ku Beef Organic bano bafekera nzisa bisenyiga kifuba gendayo ate brand shoppers kwambala engoye ennungi ez'abakyala n'abaana ku brand shoppers joino genda ikabalagala then ate banafe aba pista to cream babizigo aja lwechenjo geddeko kikwatako ekisoko ofekera esawa zino toli bulungi siri bulungi ba covid tajja kuba covid njagala tukogende wa biva omugambe mangambe jango nzije kimedagala enaku ezi naku 3 engoye njagala ogire ogende wa brand shoppers Pistatu back pistatu wa bizigo okay wa pistatu wa bizigo brand wa ngoye bano gwange ndane namba yesimu lwakuba tachankubirako mulabe kamwacha wagana anedda namba ze kazabula ku munne wazo nenga njagala ekizigo yani mpadde ku kizigo akuwe ekizigo pistatu oyambade ko logera brands oba kitegera at the same time ko 70 ya biva oberoti berenga ndiko kakati ajati nga mugenda mutulyako omukolo nange muno yati nali manye ndi mukwano go wandinzibiddeko nongamba ema tuli wano notapana kafuteji ndoze tubano gena kamp wa ema moine ngambo mwe bana mawulire mpaka futeji yati wachi sikaina oyinamo ufana kale sikaina kulu mwenyine ajja kabawa ajja kabawa kuba omukwano muzibu kati webabanga bagalana bokka bekwana bokka era bagalana bokka era balina okwagalana ema bulijjo nkugamba nti oyo mwana muto seka waba yafa tagenda kudda oba kitegeera kati waba tagenda kudda which means alina okutambuza obulamu ng'omuntu kati waba yasazeewo n'agamba nti akafuna omwami ekyo si kipya nnyo si kipya mumuleka afune myezi gyagwayo gye bamugamba omwaka omulamba abasiraamu tumala emyezi 3 naye omwaka mulamba omwaka mulamba so kati tubuliremu bino bya lugambo teri amanyi kiddako okujjako gwamanya kiddako like abadde yeeyo ani yenna akulamu abaddewa bali baleke be bamanyi nedda sobola kunnyonnyola sisobola suna kati ng'ate tusumulula busumuluzi mulindeeko mulindeeko yo kati ebyabagalana nze oli sister wange muto wange naye ekikwatagana n'obulamu bwe mwennyini asobola okweyogerera ng'omuntu naye ate amanyi wafuuka piara wajati ongerera golwa n'entalo ze na wano wanakulema ebyennaku ng'obyogera lwaki ebisanyu biremera okay ebyennaku tubibaddengamu kati tuli mu ssanyu weri basanyu njagala asanyukire ddala waba yavuddeyo n'abalaga omwami we yes mumuleke abalage tewali ejjaggaana tewali ejjaggamba nti oba kino oba kiri ye yaba amukuleetedde which means essanyu lye omukolo gwaliwo ddi omukolo bagufulumiza mu mpapula tewagulabye anti gwaliwo ddi mayinza ofulumya ebintu nga biseekewo weeks 2 gwaliwo yali mande eno gye tuvaamu nedda yali mande eri ennaku z'omwezi oba zaali nga 2 wiiki eri namba eyiseeko ndoza wayiseewo wiiki ng'emu luddawa byonna mu mawulire byali muggo tewabirabye tewasomye empapula z'amawulire ng'ewabirabye mu mawulire era webiri ema webiri mwakamala okumaliriza ezo entalo omaze okukola omukolo gwaffe gubadde mulungi sajja ti omusajja akyewangulire bani agenda okweyagala bannange yawangudde eddenzi bannange eddenzi tate nga ddungi ze nasanyukiddeko ddenzi lyewangulidde ajati eddenzi lyewangulidde ajati naye naajati yawangudde eddenzi kuba bannange omwana oli mulenzi mulungi sayizi yeeyo height yeeyo tewali gwonyoma nti oboono bonna bali mu sayizi eyo mwenye okubanga Dr. Kulthum mukyalawo macha kitegeeza nga byonna ebisanyiza birina oba okitegeera yasoma ate munne mwattu teyatuswazizza soko owulire bino wamanga yasoma mulungi munene atambula bigula ati oba kitegeera buli kimu akirina omanyi okuba bannange n'omulenzi nno naye yasoma otyo naye yasoma ingini ya mulamba ebyo biveeko nkubiddeko ako abadde akolerangawa nkubiddeko ako ebisigadde ojja bifuna yes oli wange naye ema nja kuyita inshallah ng'omukolo munene gutuuse omukolo munene gujja ate bagambye nti tuyinza okubeererawo oyo mwana muto munaagukola omukazi ng'avuddeyo n'afuutuka
mukazi kyoyo oyo abadde siya mukazi kyoyo omukazi omuwala ali awo muto omuzibu alese envumula agamba seeka akulamu yadduka ne miliyoni zaabwe abiri yadduka nazo okuva ebweru abadde musajja we mwamusigudde mulova byamugamba tutuma okugenda okukola mu kikata bikoze sente azanjuddemu ku lusuumu kyogamba nti nno akulamu wa kika kyoli omukazi anti munango omuntu yenno amutuma ati ogenda okukola ebyekikabi kyogamba ono yayina ebyekika byoli omukyala nti naagenda kuntana simanya amala ebyekika oba kumalaalo si kuntana kokka okola emirimu era ng'okuzimba badde bazimba lwaki yamutuma ogenda okukola ebyekika ng'ate tebeddira muziro gumu si wa kikaki kati nga olaba Hajati wafunye seeka ajja nasogera ku makya n'agamba seeka nina ennyumba yange njagala ogenda ozimba akakasa yamuwasa alina bwina alaga nti yamuwasa naye abadde muntu we kuki yawula girlfriend n'omukyala kati wabanga abadde muntu we nga girlfriend oyo yadde ebbali tetumumanyi sawa eno dokita gwe tumanyi ye mukyala dokita mukyala nawe okalambidde ye mukyala kati oba boogera gasiya nonsense tetubimanyi ennaku ezimabega mubadde kutawula famire nga mutoba nalo awo yo famire yo gitulekereyo tugyesobolera mwagigalamiza ku ttaka eyo tugyesobolera yo gireke kakkane kati mukutte ku ntalo za musajja mugenda fa n'omuntu kati bannaye kati omusajja naye akyali awo nti wakulwanira wakusiima aba akusiimye omusajja waba yasazeewo aba yakoze eki yasazeewo okulu si yeyeekwana omusajja yamukwana akulu nawe ayina ebitabo byayina kibakwana mukwane balwanira mulwanire ye talwanira si yeyogerera empola anaasobola entalo z'abakazi bannange nze wendi kati tukoze otya omukazi oyo sente zasaakala omukazi kati gwe ntunuulira olaba ndabika bubi nnyo yasabye miliyoni meka 2 omwami waffe wabanga kituufu yazitwala omukyala ajje gyendi nzimuwe Hajati ku lusuumu ajje wano dokita omwese omukyala agamba nti nno omwami waffe yatwala miliyoni 2 alinyenyonya gyenzimuwe miliyoni 2 omujja mu kintu aleme tuwogganira ate gwe ajja tuli mu gavumenti ndi mu gavumenti kati atuwogganirako kitatuswaza naye atulekemu mwabadde mbisuubira bino bino binaabaawo tetubisuubira kuba ffe omulenzi waffe talina mukazi tawasangako nabo aboogera ebyo byamawulire naawe just mawulire naye omulenzi talina mukyala tawasangako talina mukyala kyenyinza okugamba naye eggwanga lina ebizibu tuli mu bya bujingo katuli mu bya Hajati kanayo byenasooka bisandikira amawulire okumala ebbanga tekirina buzibu ffe ekirungi nti muto wange nze mubaddengako nga mugamba twagala ofuna omusajja ofumbirwe kuba ebbanga nga ndaba likoze ekiriweddeko mwana muto tosobola kuba nga oli awe buli omu akutunuulire nedda olina okuba nga olina omwami oba okitegeera oyo omwana yasoma abadde bamulwanira be bangi oba okiraba kati waba yasazeewo n'afuna oli omwami gwe yafunye seeka mulamba oba okitegeera seeka mulamba mwana muto kati oyo omukyala simanyi biki tetumumanyi era ye waba anoonya kulwana ntalo zazirwanira eyo naye ffeno tetumumanyi kijjo batwala mu ssabo kibaloge nedda ffe twesiga Allah twesiga Allah yekka tubireko katono acha tyongala bikanga omuzibu okwana ekitya kyawe kyamatiza kitya waaye si byangu kuba kati neebuuzaamu baya mugambye eti kyatalina essaawa zino ate era buli omu amulemereddwa ekyo kyonkubuulira mazima ajja te omutunulira bwe nti bannange onoonya naye ongeje omwesima maaso mugamba jeti nikupenda nga twena nabo omuyita Emma ffe twafunye omulenzi tuleke sanyinga lisusi kati mbuuzaamu kati nawe bagenda mbuuza ekisooka amaka gaffe mwe mugenda obeera oba oseeka agenda batula mugagge ezo enteekateeka tujja zibabuulira kuba kati engeri amaka gano ajja nga gavumenti bagamuwa akuumiremu omutabani era omwana waali oli mwana wa seeka ate yemusika gwe tokimanyi nti yemusika ekyo nkimanyi alina kubeera mu nju ye oli mwana mukulu asobola okubeera mu nju ye kati ye seeka munaamuleeta naye n'abeera awo simanyi ebyo byabwe omwami n'omukyala kati bye bamumanyi ebyabwe nze lavu ya kkulu sigiriimu lavu ebeera y'abantu bameka seeka akiramu amanya ge yanigombi kkulu ajja bibagamba tajja byogera sinze mukyala we nze ndiwo ng'omulwanyi w'entalo za kkulu naye ate siri mukyala waani watulamu erinnya Muzaata linnya ya Hajati tukoze tutyo kuba kati tumanyi gye tugenda mwawula ku linnya Muzaata ebyo ajja bibabuulira sijja kibatangaaza
nti nno ye nga ye alina engeri gy'atambuzaamu obulamu bwe nga ye omukyala alina engeri gy'atambuzaamu ki obulamu bwe which means yamanye enteekateeka ze sagala nnyo okuyingira mu bulamu bwa Kulu naye nze kyensanyusa era ekyansanyusizza nti Kulu yavuddeyo n'abalaga omwami kyekyansanyusiza kyekka oyo bbaawe wabanga yamubalaze yoyo nange gwe yandaze yoyo kati sobola ate kuyingira mu ki mu bulamu bwe kati yamanye engeri gyagenda otambuzaamu obulamu bwe ne famire ye nange na famire yange naye alina famire ye. Bigambo kibiyinza okulalika omukyalo oyo yeeweze yeesomye okubalumbagana. Omukyalo oyo yeesomye simumanyi sinnabiraba nako sibimanyi nnyo akatale male kazanya kenalabye oba okazanyi sibimanyi kale naye nze kyenkugamba nze ndisenga okimanye Emma nkimanyi nnyo tuba twanywezezza omuntu ye tumulina oluwombo luyalidde olwo muganda wange ye tumulina mwalabye ng'ali oluwombo saabirabye by the way Emma mwabirabye wabadde ofuuka ate katyoweza omuntu gwe yalise n'okuliisa kyogaga tusambule mwagira bwati baneze saabirabye Emma nze ati mba bize n'okumema amanyi okumema mba bize sibimanyi mba sibiraba Emma ojja binsindikirako mbirabye serious siya eri andisa gye balisizaamu omwami nagaye bannange kyekiri wano Emma serious mbeera nnyo bize nesibeera muki kulaba buntuntu kale ng'obwo naye weba ogye buli alhamdulillah weba bwafulumye nga mpitirivu omugenzi ngaali yatendeka omwana ono oba kitegeera yabadde waddala ebyaddala byebyo kati so anyway entanda kijosubirira muto wange kati tuli ku positive energy akavyo tukavemu nze muto wange musibirira entanda gye mugamba omwami waba yasazeewo n'amulaga mu bantu ne mwenyini n'agamba ye mwami we asibiraawo ye mwami waffe ate kyensuubira abo bonna aboogera simanyi bino simanyi biri tebiriiyo nze ndisenga omwami tujja mulaga laavu tujjamu omukwano tujjamu omuhabbati Kuluguma wendi namugamba mu bulungi neki ne mu bubi entalo ziri zaggwa kati tuli mu laavu mu bulungi naki sawa yakufana muntu naye mukuuma ebyamabalodi otulabye omusajja omina okubanga mbale n'emyezi ng'etaano yoyo Kulu ajja babulira ebisingawo nze nkomyawo naye ng'omwami waffe waba yamutulaze alhamdulillah fenna kyetwagala n'abasiraamu kyemanyi basanyufu abo abatali basanyufu nga baami be babadde baagala bamuwase naye bamulemereddwa naye abantu bonna abasinga baki basanyufu omwaka mulambo oyo mwana muto agenda kubeera wakolewo ki akolewo ki Emma tebali kyasobola kukolawo oli Muzaata tagenda kudda omuntu alina otambuza obulamu bwe bamuleka atambuza obulamu bwe lwaki nkusanze kanyanya ekawempe waddukiddeyo ki Kawempe sinnaddu wano Kawempe Emma kale twavuddeyo eri wakatwaze side zeno nze nkulembera Kampala district yonna okimanyi ekyo bane wa NRM Kampala district yonna ne mu kibuga nina mu office tokimanyi Emma kati wano wadde essomero wano essomero bino ebizimbe wano woolaba wonna wagenda kubeerawo kilasi z'abaana naye tolina ssente wagenda kubeerawo kilasi z'abaana essomero abaana nagamba tugenda batikkira kati waliwo semester eddamu lwakuba covid yali waati ne waati naye ng'abaana abasinga bamaze okwewandiisa baddamu okusoma era bakomawo bakole ki basome kati wali wafunda tewalaba Emma ojja kujja nambuze wano ndabewo ojja kujja nkulambuze olabe kilasi z'abaana olabe nekisooka wano we bali kati eno hotero nti abamaze okusoma abamaze okusoma catering kati bafumira abantu mmere aba wano bonna babasavinga bakola va mubiri babadde basoma kati bakola era kati eno ku ssaawa eno luli kibadde for free ng'osasulayo emitwalo 2 gyakwewandiisa naye kati okusinziira ku lenti nti bajja kuleetangayo emitwalo 10 yes ezo era sente ntono ku social media bagambe buli agala okujja ewa ekusomero lyokusomesa abaana tulina kosi tulinawo catering of course oyo wali tulinawo decoration kwe kutimba tulinawo saluni weziri era saluni abasaluni kati bali kukamwesi bakola tulinawo makeup naye wali tukola ku bagole tulinawo ebyalaani nabyo weebiri weebitu tulinawo cake abaana bakola zi cake bingi abaana bye basoma skills nyingi ate nga twakazitandika naye emyaka gyonna gye babadde basoma for free nze nyina abandi agadde nyina mikono gyange yova
bankuba kye balina abaana baabwe babeera awo batyo banoonya emikisa nga gino baleeta abaana tubakuume bankuba kyeyo bagenda ebweru abaana baabwe ne basigala nga tebalina we babeera naye we bankwasa omwana waabwe nze manyi bamunkwasa n'omutima gumu nti ndisenga mbuulirira abaana kuba kansolingi y'abawala ebeerayo buli lwakuna ey'abalenzi ebeerayo buli lwakumeka buli lwakutaano nti abaana abo we bavubuka okutandika mu P7 bawunya olusususu which means n'ebirala kati tuba tubabuulirira netutandika okutendeka abaana ne batandika okubeera mu mpisa ennungi n'okwekuuma okwewala abavubuka abayinza obba tateeganya mu maaso Aja tomanyi ngoli aja tuwangisa okutwa enamba bajja bimbuuza nga sawa biddamu namba 0752 945190 kwe bayita okufuna okunfuna 0774 94 51 90 eyo ya MTN WhatsApp omuntu waba yagadde kwaita okunfuna naye nga Emma essomero liri serious era ku ssaawa eno lwakuba nti Odi Kampala yatuyise nga 3 tulinayo semina tulinayo gundi ki bagiyita mawuledi kati abaana baffe tetugenda batikira nga 3 netwongezayo ko January nti mufti atwagala ate neno nabyo tukola ki tubyagala kati ku ssaawa eno katusooke ekya mufti kiggwewo okuba tumalako omwaka then tutikira abaana baffe naye nga batandika January wano wennyini we balina okusomera kati aba catering bo bafumba era abantu bali emmere ate nga basanyufu kale Hajati omukisa mugwetwalire mukubire kusimuweze basomere WhatsApp ne MTN Airtel mulabe kiddako Hajati beera bulungi kale nawe beera bulungi tweyanza nnyo Emma tweyanzege nawe webale kubeera munnamawulire wange ever forever oba Emma ono mwana mulungi banaye mumwettanire nnyo kubanze gye tuvudde naye wala nnyo ate era nebyanjira nangamba ovaawo wano sigalawo nawo Anze bwetyo good energy good vibes nze mbakulire kiddako wena ogenda waba obaye muli bagagga baffe sitwagala muwabe kati gwajja tombogwa nange mbangudde so obamu n'akasente nange mbamu kirungi nnyo Emma webale kutwagala naffe tujja kubeerawo paka nga tuli naawo amina mubere bulungi mweraba